gwe Bashir ate okimanyi tukunonyezanga weepimye naye enkya bweva mu ebyo birala mukka ogenda kakasa gwe lino gumba lya nkolongo oliraba lino gumba lya nkolongo ono Bashir tumunonyeza mulonyi abadde yeepimye lero olumukwa gwe lino gumba lya nkolongo Bashir lino gumba lya nkolongo ogenda kakasa gumu ogenda kakasa kanabe bwa opima nkya leero enkya agenda kukwata ogenda kakasa ate eno lya nkolongo ogenda mukola ki awala afulayize nga kinyonyi teekawo Jamti mulinga atuuka wano mu kupima ndowooza mumujjukira ali finalist champion wali wano alenga ngera bangu wako ku Muganda we kirinde mu bire na mukola alenga binanchi abira kyayogedde tuli bakyapu fena naye kyayogedde tuze kimenyezaawo tagenda kuddamu kyamukola Pawulo oli agenda kola kyono kyamukola luyiwa yakalido okusala kwa ring nanti wano wenyini obrigato nakulwacha muje mwenna mubeewo bagizi banabikibulabe aba Ashirafu abakimulye n'ekitibo bane muje guno muzannyo kanyanya wakubya wasajja yagala bako okola muli batononya abanyumisa
Muchibi Bashir otide aliwo. Muchibi sama Muchibi ozele mu face off not Arabica. Oh, Muchibi no. Muchibi the compete. Where is Muchibi? Muchibi aliwo. So ko mukaka se kutibi mu Muchibi otide no mu face off ni la kusakula. Muchibi ne one tima. Timani. Dipe nyote jakomeza. Mr. President. Mr. President. Wachiri. Yes, onako bali tulaba tuli ku club obligato nga tugenda kuba n'ebikonde Champions League season 4 yakomyewo nga ne mwana mulenzi owa Loud Sports Management ambassador Kimuli Henry ali mu nsiike agenda kubatunka ne Bashir okugenda kawa okikonde tukyesunze ensi yonna ekyesunze agenda kuba ekiraba tugenda kulaga champion engeri gyayingiddewo champion engeri gyabadde yeeyisaamu champion engeri gyayingidde mu ringi byonna ogenda kubirawo olunaku olwaleero wano wennyini ku Loud TV Mozolaba vibe abana balekana ngenda kulaga ekiriyo ogenda mmanya omuliro oguliyo gonna naye nga season 4 twakomyewo champion Kimuli Henry finalist ku luno erazze era atandikidde basazoni bagamba ngeri yali ku final bagamba leka bamuwa omukono yabagugulawo sign out. Yes, we're going to Loud TV. Mwana mulenzi nkulaba ali mu school uniform osomero wa papa wali kololo high school kololo nkulaba ninako kweri Kawani oze kuwagirani olunako olwenkya badde semuneri ono gwe mpuli anti bulabe kaswazanga ko kima kyasoma Kawani akyasomera buli ali musiri ya 5 agenda kuba omuntu agenda mutira agenda musura kati gwaga nkuga ali ayingidde yegwanga bugambo kibo omwagizi we kololo n'omwagizi wa bulabe Eneric temusula gwe muwagira ye mutuufu segera ojja kudawo mbo wagire bali bawewe befumitayo naawe bali befumitayo bejiri Tuwani kina papa abekolo mbala muze mu bungi bala kuba kumpi ne wano kwa Buligato anti kololo jimanyi vibe li muli muto jannyo nali kiga mu mwagala nnyo nga tuze so abikola ajja isomero damba era buli omwaliyo muzole ya boxa osangira kololo duka bodosi cyo kimanyira ndaba bulabi nakonze kasanda bako ngana zirugavu mukambwe waddala anti kati onako lwekyo subira musajja n'amalako batamaleko first round yo kampaja ja babu first round aji yakuba magumba anti yakuba magumba so jitege abasajja bana Eric batusudia nene Eric wamanyi mumanyi Eric bulabe ngeri nyali bulabe tumusime Eric nga bulabe abamanyi bamumanyi magumba bajja mwebuza ku mukambwe waddala papa nagoba Eric umumanyi nawe mwana wa wali kololo tuli waka tuli waka Peso peri waka ne wengero balira waka nambo first round nambo agenda kugwira wansi Eric mumumanyi Eric akumanya bulabe ensonga laki basabye bagamba bulabe yabagulawo ebikundi era yabitegera so cha kololo hai naye munabera nge mubadde olero kwali onda bambadde muleka mukine report nga lwaki tetubeerawo munaberawo tubeerangawo mumuwagire banga donna obugambo obusemba eri obulaba akaze wano owabulabe mwana system one love tulina omubeererawo wali wonna tujje tumusupporting kubefala yebakeyo basrawuni nga tudde base mudeyi yalupozi babanako ne luli onali akudete katate kulima n'omusajja azoye asira ku azoye wabeerayo omuma omwana yabadde yesigamyeko naye abadde agamba kigambo kimu nti Eric munaye luli yankuba naye Eric omulumuzanyi omusembyeyo bamukuba abadde yesigulidde era bamukuba naye era sikyamaanyi oli kyeyakola ono tasobola kikola ogambye yamusonyiwa busonyi kibira kwe kudduka Eric champu waffe yadduka buddusi yanyereka bwekiri yanyereka kimala training gyenkoze ndi mo prepare n'okusinga okufesinga Eric
neetaaga omuntu asinga ku Nerika ebikonde kubanga yangwira tuli eyo nanzanya natagala naye sigwako wansi natagala mu katono ne bastoppinga fight naye nsobola okugira neyongerayo naye because naye sikoze training nenga basaze mu fight naye Neriki nkusubiza nti ogenda kubibwa n'abawagizi bo bo bonna ojja nabo mu ring kusubiza kubibwa kwerere njagala oyongera okakasa abantu nti buli yakuba kubanga tunawe fight nagira omusajja nyongera okubagamba luli eri yajja yaye yanguya teyankuba singa yali knockdown singa nagwa wansi naye nali seetegese bulungi ko yo fight cause nali mu bibuuzo bya senior 6 naye kuno neetegese training de banga eriwera so sigenda bad disappointing abawagizi bange mbasuubiza win yokka ka sweet science kuzanyisa amagezi agenda kujja ne bifire punches bene ngenda mu stopping ne iron punch mbasuubiza round mmeka gitusuubira omuntu kawansale ne wanabazze nga tabugumye ayinza okujja n'atukako mu lawundi ey'okusatu wanajja ne bugumuli omuliro ogwo gwajja nagwo ayinza okukomekerera nga ne lawundi emu tagimazeeko kozi byonna mbikoze ndi mu prepared byonna mbikoze sisuubira okudisappointinga abawagizi bange era mbayite enkya mujje mubeerewo ku Brigato I'm the main fight. Yes, Butere Vunile number 1 coaches wa Loud Sports Management atenga number 1 coaches wa Kibuli Mutajazi Boxing Club coach Farouk kiri kitya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanza kuno mukisa wa Loud mbasuubiza olunaku lwa Juma tugentusale Juma bawagizi baffe era tuli wano tuze kupima official weighing abaana bo betegese batya kuba lero inawo abaana babiri inawo wa Loud inawo no yajirira mu Loud nebaza Katonda abana bitegese bulungi okutwaliza wamu kimuli yetegese bulungi buli kimu kyonna kyonna ali mu shape amanya ayina training agikoze sparring amukoze era mbasuubiza kubanga tugenda ku bantu wangula ne Ashraf Mutasa wa Mutajazi Boxing Club nino yetegese bulungi era mbasuubiza obuwanguzi olunaku lw'enkya mujje mu bungi nnyo omuntu wagira abana b'Ekibuli Wabigaro Kisugu Kansanga abana b'e Kampala mwenna togamba basajja bali mu shape nga bwogambye basuubiza bino bigambo sofate kimuli gwa badagendo olwana naye simulabye nga apima azero banyuma okumanya nawo kimuli gwa badagendo ozanya naye yatutidde nadda okutwaliza mukubanga yagamba agenda bamugamba agenda zanya n'ekimuli kuba buli kimu kyonna akiyina oba okisegera era basuubiza bannange mujje mula Pitboy yakyusizza muguno eno season mpya si eyalo tuli mu season finalist n'okukyusa mu kigambo kibiba kitono ekyo tebo kuba yo finalist musajja atuka kufina era nabuvune era mbasuubiza mujje mulabe ebintu byakyuseemu ku luno bino bintu kati byabanene nga bwoga byabanene bwanguzi bokka mujje mulabe nkya sure win yaffe nga kimuli atuliza omuntu knockout inshallah olunaku lwankya sikuddamu Betya nekyo ino mmanya wano mpaawo nze muwanguzi oba mu mbeera ki mu mbeera ki kino kyesibako garanti nti nyina obanga mukono gwange bwe guli waggulu ku gugwe